right. Want to make check one to butirifu wabula tugenda kuba tukatandikirawo era nga ku mulundi guno mu kanyomero kaffe malingirize ze mbadde nkimanyi twakate tukuleetera abantu abasajja 10 bweddu abazze bakusanyira bu sinema bwa Yesu obw'enjawulo era ng'abamu ne tutuuka okubakalizaako ddala nga tulowooza ye Yesu yennyini bwe yali afaanana. Ku mulundi guno baabano mbakuleetedde ne bu sinema bwe baazanya. Asooka Hansi Sleiman ono nga yakusanyira ka sinema kali kayitibwa Killing Jesus mu 2015. Owokubiri McGregor ono ne yazanya ka sinema bambi akali kayitibwa Last Days in the Desert era nga nakavuma mu 2015 kali ka sinema Owokusatu Juan Pablo de Paz ono ne yakuzanyira ka Eddie kebayita The Bible Continue ganako kafuma mu 2015 omwaka ogwa 2015 twafuna obwa Yesu tubuyitirivu. Owokuna Diego Magado oyo no Diego Magado yazanya The Bible Son of the God mu 2010. Minister tu Owokutaano Jim Kabyezo ono yakuzanyira ka sinema ke twaita The Passion of the Christ mu 2024 kali kawoomerafu. Alpha Fiennes ono yakuzanyira ka sinema ke bayita The Miracle Maker mu 2010 nako baaba twakanyumirwa kali kanyuka okukamala. Netugenda kuwa omusanvu ye Jeremy Sisto yakuzanyira ke bayita Yesu kayite Jesus mu 1999 abamu kumwe mwali temunalaba na ku dunia eno era nga muzeeye yali atulina nga atukalakata. Tugenze ku 8 netugamba nti ono ye Christian Bale oba mu Luganda muyite Bale ono no munange yakuleetera ka sinema ke bayita Mary of Jesus mu 1999 awo ente yange kamukamu ebiseera ebyo gye nalinywamu amata wekanya. William Dafoe ono yakuzanyira The Last Temptation oba Temptation of Christ mu 1988 kabaka n'akaleeta ate ne kakwata. Tugenze ku musajja ow'ekkumi abasinga na buli kati mulowooza kye kifaananyi kya Yesu ekyaddala bangi mutimbe ne mayuga mmwe nga mumanyi ye Yesu Kristo bamuyita Robert Powell. Robert Powell ono munnange musajja yazanya ka sinema kali akaziwenyera nga kakwatayo ennyo nga kafuluma mu 1977 kano si kalala wabula ke bayita Jesus of Nazareth. Ako kakutte nnyo akati ate n'omulundi omulala tujja kuba twongerezaako mwebale kweku